Poliisi yesete kutejjula Basagwa abadde yeefuddemu mu kubba emmotoka mu bitundu ebyenjawulo n'azitemamu sipeeya. Basagwa azaaleka mulinga yapangisa mu kigomero ekimu gy'abadde azikweka n'okuzitema sipeeya n'okuzikyusakyosa. Okukwatibwa kyaddirira wiiki ewedde okugenda ku faamu emu ekamonkoni n'abba emmotoka ekika kya LFT Panama US noti 83G ne baatule 2 ku mmotoka eddala, era ng'okukwatibwa poliisi yakozesezza kamera zaali ez'oku nguudo. Nannyini emmotoka tayagadde kukwatuukiriza mannya. Asangiddwa ku poliisi sseeta agambye nti ababbi baali 3 abalumba faamu ekiro ne babba emmotoka enaakolagana ne poliisi okugizuula. Bajja basangawo tipa ne Isuzu Elf ya blue. Tipa ne bagibbako batteries 2 ne bamenya locks ne bagenda ne Isuzu. Kumakya oku nengera ne reportinga Monday nengera ne reportinga ku poliisi straight away ntwala atinga aba camera trackers nekitwala ennaku nga 2 bagezeko kukitrackinga. Actually olunaku olwo ssaawa nga 6 dakika 47 otukitegeerera nti motoka ekuteerwa lwekayunga ali nagalama. Kyokka asangiddwa ng'emmotoka etemeddwako ebimu ku bintu nga n'eyingini egiddwamu. Motoka wagifuna otya? Gwombuza ngani? Motoka wagifuna otya? Gwombuza ngani? Gye bakusanze nayo. Gwombuza ngani? Lwabadde wakanyolagano wakati w'omukwate n'abasirikale abadde bamutwala mu kaduukulu olw'okwagala okubatulukako n'okuba ab'amawulire. Bakuwadde respect naye oyagala kuleeta lugezigezi wano. Okuba n'aba poliisi gwe. Basagwa abadde ne munne yadduse nga poliisi ekyamunoonya. Omwogezi wa poliisi mu Kapulirian Patrick Onyango akisizza okukwatibwa kwa Basagwa nga poliisi etandise okuyiga munne yadduse. Twakizudde nti Joel ono alina spare parts, edduuka za spare parts 2, emu eri ku 2 endala Wandegeya. Naye abatuuze batugambye nti mu mwezi gumu nti mwami Joel ono badde yakatwala awo motoka 7 namenyamu nakitematema mu spare parts. Ye akkiriza motoka 3 zokka zamanyi, naye okunoonyereza tukyagenda mu maaso. Joanita Nakate yakusakidde Green ku Lwakedi TV.